kubanga Bebe Cool muto wange omusajja wa kitiibwa ate musajja mugagga ate muzadde na jjajja okulowooza nti politician nti mbabeera omulimu gwa okubeera mulimu musome bamuzaalo baki abantu bava mu mirimu gyabwe mirala n'afuuka omukulembeze najja mu buweereza obwo kyendaga muto wange naye tekiriyo nti waliwo omulimu ogwetongodde nti nno ba politician bajja kuvanga mu basomesa oba mu balimi oba mu balaalo oba mu baki gino mirimu buli buweereza ne kati yali mu kuvuma mulimu guno gwalimu ffenna mwe tuli mwe tufunye ke tufunye ya katini mwe tuweeredde abaana baffe bantu balowooze nti tulina we tukoma okumanya okutegeera kwaffe mbukukoma Bob Wine cannot reason. Sinza kumugenda birala byonna yamanyi ndowooza yinza buli ndowooza ya muntu njiwe ekitiibwa niwo mulimu gwaffe alekerawo okuguvuma era ne mwami Mayinja yaguvumako ye namutuukirira butereevu ne mugamba muko Mayinja wakoze bubi kuba mukazi we yenna kyeyune mukoddomi wange ne muga tuyinza gamba nti omuntu awangula abajaasi tuba basabye okuwa ate badongo kwegamba okulaga okujerengula kyolimu sente mmekezi wewe omuntu okwejerega nkajjukidde akayimba kali mpaati ya muzeeyi kati sente kiziba bakwadde mwejerege kubanze nimanyi bulungi nti kuntegeera ya Bebe oyo muto wange eyo si endowooza ye bw'abanga alibo no ng'alibo omu ng'omuntu si ndowooza ye anti bwe kiri ayagala kiwoomya no si ndowooza ye ye yabadde ku live yabyogedde atanya babimuwadde si ndowooza ye yennyini yabyewadde naye mu ye nga twogera mu buntu naye akimanyi nti eyo si ye ndowooza ye kati nze nja mubuuza ano mu kamera muto wange Bebe Cool omuntu bw'ayingira ekisa bw'abeera nga Katonda yamuwa ekitone ky'okuyimba eba ekyokuzannya firimu eba ekyakatemba oba ekya comedian taata ng'amagezi gafuumuka alina waakoma okumanya kyokka kyabajja atunnyonnyola kyaba atunnyonnyola abaana baffe babiveemu omuntu ng'akola bino MDD bimumalamu okutegeera kwe naba ng'alina waakoma okutegeera nga tasobola kuba mukulembeze babiveemu ate bw'abeera nga yakatandika okubuulira n'ogula ente 5 agenda oweza emyaka 3 nga talina ekiraalo ng'awe yeesimbawo ng'agamba laba akuzizza ente ezo kati awo mugezi kyaba atubuulira muto wange naye nze ekinnumamu byonna ebyabwe tebyandikutteko naye kuddiya mulimu guno kugufuula nti gw'abantu batamanyi abalina we bakoma okutegeera anti mwe abatereera kubanga lwaki buli abalumba mmwe abadonga bali mu ndongo akozesa ekyo tumanyi tugenda mu kisiibo musiraamu munnange yali tandaba nti ndi musiraamu ye bwe singa sibadde musiraamu yalivumye mu katuliki ye luzira teri basiraamu luzira ng'ejjudde abasiraamu mu kisiibo anti kati ate bimbuzaabuza nakati gwadde ogamba bwe mbadde njogerako ne Baati aŋŋambye nti Bebe yamusonyiwa yakita eno live yabadde yajjo kati kiza gundi annimbye bange nti mwami Bebe ne mukyala Zoena bamuwala bamusonyiwa ate wano ndaba mpulidde ate mpuliza kirala naye amaze kyeŋŋamba mwami Bebe bino tusobola twogeramu boogeze bibadde awo oli musiraamu ne mukyala Zoena musiraamu oyo muwala mukimuwe ng'ekirabo kya Ramadhan mumute agyogedde bulungi musibe bulungi ekisiibo kyamu kantu awo kankutte no oyo omuwala tali mu liigi ya Bebe tali mu liigi ya Zoena toyinzaga nti nwanagana naye bw'oba omubonerezaamu kimuwe ng'ekirabo kya Ramadhan ateebwe osibe bulungi ekisiibo kyo kyemmanyi kyogedde bajja muta ekyo kyoyogedde ekyo amuleke amusonyiwe nze nange bye yayogera nga tebyansanyusanga nze nkubuulya ezibu ekiri mu bantu aboogera ku mitimba abasinga baana bato tukyayogera ku mukyula engeri gye gutuyambamu okujjanjaba okukendeeza amasavu guyamba ku bantu abalina endwadde z'ekikaba ze tuyita STDs sexual transmitted diseases oba infections omuli gonorrhea omuli syphilis kabootongo
ne urinary tract infections. Omuddo guno gukozesebwa nnyo era edda omuntu bwe yalwalanga ebirwadde bwe bityo nga bamufumbira bafumbanga ntamu sijina kisefuli ntamu nanywa omanyi endwadde ezo zikola ebintu bibiri zonoona sisitimu y'omunda ne kungulu omuntu olusu ne lwonooneka biki kyabeera n'amabwa agatagenda guyamba okujjanjaba munda ate ne kungulu bano abalina amabwa agatagenda ku lususu abali omuntu ali HIV positive tagafuna naye embeera ya AIDS abantu tebakyagituukamu nnyo naye abantu abamu abagala okumira eddagala batera okifuna n'afuna amabwa ku mubiri omukyula guno guyamba ne ku kisipi ne bafumba osekula ebikola by'omukyula bino n'okolamu paste n'osiiga wekikubye n'okunywa n'onywa mu nnaku ago 2 omanyi abantu bakuba kisipi asigala abasiiwa munda wasiiwa abamu basigala n'okubabuukirirwa okwo bw'okozesa omukyula guno mulungi nnyo ate ne ku mbeera eyo omuntu sigala ng'omira eddagala naye gikozese nga supplement ojja kulaba ng'obulamu butambula. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mbonga bakujjako nnyo omusaayi tegukugwemu buli ajja bakujjeko abatujjeko akasaayi kati kati mugala yagenda ne bamugamba bati nti akala kwa bati kati bamanya atya nti obulwadde wabufunye eggulo nga bagukujja kati yaddira omukisaayi bamumunjako emyaka 10 ng'akyali mulamu kwalimbira abantu ekintu tetugenda kikkiriza tukivumirira tubagala mupya omusaayi kye nali nkaanako ne Shamim nga mugamba osobola okwomusajja nga muli bafumbo mukyala we nagala tugende twekebeze ni waka babuleeta obukebeze nga tuli bafumbo ne bemuyojjako omusaayi lwaki tetwekebeze kirungi nnyo kale munno aba akoze ensobi agikole nga yeekuumye protection ajobanga atanneesiga kababeere baana waka bana batuuse mu siniya 4 okudda waggulu si kibi ogenda okukebeza abaana bo si kibi mwaka ogenda okukebeza abaana bo kubanga okimanya nti bavubuse eno ensobi basobola ogikola naye kale abeeremu naye kali akati akaga nti dadi tunatuukatya singa kituuka nankebeza nga ndi mulwadde aba akiteeka mu mutwe kati singa aba agenda okukola ekintu ekyo ateekawo obukuumi obwemulekanga dadi ajja kunkebera agamba buli mwaka batukebera segedde bulungi si kyabuwemu nze waliwo ekyo abafumba okwekebeza ongamba otya nibwetwekebeza obanga atanneesiga oba olowooza mbaliga okwekebeza kirungi okubaliga kya buntu tuli bantu anti tuli bantu kati Shalom nkubuulira sabanga busaba ekintu kimu butasanga mukazi wo gamba bw'aba akikola Mungu aleke munsanza mu kikolwa ekyo kubanga tomanyi ky'olibeera tomanyi oba olikola mada mubonyebonye abaana bammwe osobola okutta omukazi ali gwe ne bakusiba amayisa abaana basigaddewa naye bwe wata omusanze ate n'atakikulaga nga mutambula titunaakola ki tebitambulikika kiteeke buteesi mu mutima sigambye nti akikola naye kiteeke mu mutima nti kisoboka kati gwe nja kukubuuza kwate kimanyi nti abafumbo benda bwe kyoba weebuuza tokimanyi nti abafumbo benda nkimanyi benda owuwa omusaayi gwe gwa guliini nagwo gwa redi ng'omulala yafaanana bali kati ate nabali abalina bali boolabanga benda nabo bagamba baawe tebasobola ate nga gwe okimanyi bulungi olinga agamba ku taata Simon nteekawo omukono webale nnyo naye ku taata Simon omumanyi saakunyumizaako omwami omu ajo onywa ka milkshake bampe juice kati sheke kakinga mata miliki simata mpayo saviet manyi ne byakusaba miliki mata sheke kijja kirwaki bongo bagatamu
Butunda. Sheke chechi kunyenya. Bagatamu ebintu ntwawo aje. Chocolate bichi ebyo. Nze mba nnyo ekintu manya nti nywedde butunda. Manya nti nywedde miyembe. Katonda olaba ebyo mugattagatta. Ente yali asobola okugikola amata ng'obookama nga mugiramu nga gali flavored. Nga musobola okugiramu oba entangawuuzi. Ne yakola lumunti agomata. Ebyo bye muyiyayiya. Aje ebintu obirabanga ab'ebutambala babiraba. Kati gwe bagambye nti bowanula ffene n'omulya. Mbu agasseeko mbu n'alya ffene n'alya simaki n'agattamu ebikajjombo yasinga ekirungo ekirungi. Soka kiri kimale. Ekya ffene. Oleke kibuzaabuze. Oli apple. Nega kyaje eza example zijawuliza musawo kyo kusibisa. Teba okugatta sikutu. Ngatta kafene, akayembe, akananansi, ka watermelon. Ogote kuba kati obeera toli ku kya vitamini zirize tunoonya. Obeera ku kya kuwoomerwa. Kati wano oli mbuwoomi. Mulimu amata aka chocolate. Tusobola okusanga chocolate ati sekiriisa kiri. Nga kyafudde dda. Nayongera mu kiriisa. Aje wanika ndio kabooma. Ngenda kunywa juice emiyembe. Abadde ndi mukumpa example. Kugambye nze nakunyumiza gwe nanyumizaako mukwano gwange. Bali bawakana ne mukazi we. Na mukazi wa mugamba taata gundi oli mwenzi. Musajja naganze sirimu namuga kalo watu oli mwenzi bukyobaawo wakabaako n'abakyala bameka. Kagwe musajja batano. Musajja mukulu wa myaka ngana mu 5. Aba batano. Ko mukazi olimba owezezza 8. Omusajja yaja nanga nti bakaze cheza bamanyi tetwenda ayogedde ba wiki. Ayogedde ba wiki ewe. Yamugamba abali 8. Omukazi yagamba ono yamugamba nakabana aba batano. Ko mukazi olimba owezezza 8. Omusajja era yajja musanyufu nnyo aga bakazi baffe bakimanyi tetwenda. Ayogedde ba wiki ewedde. Cheza 8 buli wiki yalinga afuna buli wiki ngafuna. Naye ono ngagamba. Yes please. Kale. Si. Mpola. Lero aje atandikidde aje kulika Valentine bannaye. Yabadde ki? Teba kuwadde ka Valentine. Katya. Kalabo ko mukwano mukwata abye mukyajja no ajimayinja n'ebyo muri ebikomeno mugongo. Ndoza ya ina love ya naku muffe twagana buli nnaku. Antwadde akwese excuse abasajja atagala kutonera bakazi bali kubebaza kubasiima. Nanze mukyala wange twagana buli nnaku. Tetusalako era wetu tewetuli. Lunda kulwanja ulo. Mwami lona alimanja yaze n'ekimuli. Twalabye kamayinja. Nga ine kisagando oba ya n'ebimuli ne webitu mujja. Yaddo bali mukumu oba yadda shootinga video. Love. Bantu ali mulavu ajibye ddala. Bantu bamenyese emitima abantu. Mami mayinja tayinza kikola. Alwanzi. Yakajesejo. Valentine yange yabadde nnungi naye. N'abantu balina babivaako. Bya Valentine. Engoye myufu tezikyalinga luli. Ekoze bayambalanga. Bayambalanga black ne red. Walingawo omusajja yali abikuze nnyo yali obavuga taxi e Masaka. Mr. Valentine nga mawulire gonda kasiga gwe gawandiika ko yekka yambalanga ne mukazi we bambi yafa accident. Ne ndoza bya bavubuka. Chenawulira omuntu asinga pika Valentine ne bamuyitanga Peter Sematimba. Anti yali akyali muvubuka. Nyakati yalaze omwagalwa we yabe okubiza ebifaananyi. Ku Valentine. Ku Valentine. Era nadde nsubira agikapo otulage ku ajati. Anti ye yabadde alaga mwagalwa we Peter Sematimba fa baffe twabalagadda. Oba yabadde apolopozinga. Eta proposing. Yadala kansi. Valentine yange yabadde nnungi naye Atletico Madrid yagisse. Kale yakuba Barcelona. Kati osegera aji. Njagala abasajja ne batunda ebyo. Ne wandabye. Kati wigani nawe aji. Ye ajireka nawe ate wigani. Anti mweche ekikopo wigani mwali. Ne mani yakirimu ne kigiremerera ne bagijjamu.
Era tekyagenda mu maaso te. Sigamba nti yabivaako binega ffe ekyo tetukisamba mbu yakinyomba. Baakigigobamu. Ono goyita omunafu yasigalamu. Akyatwaliriza. Kati omunafu yaani. Naye nsubiramu kuba golo nga 7. Twadde tewagala kwemera twalenga bazanyi tubajjayo. Naye munakuba Wolves. Kyova ng'olumu balya ssente zo nga tosobola okusiba ebyekisiru. Kati gola boti. Munakuba Wolves. Zembu yageze kazengoye. Kwentandikira nkube ne Spurs. Ebyo muwoza mbu Spurs mujja mukuba first 11 yonna balwadde. Yo Spurs mujja mukuba. Kati bagenda kusambya ba Brentford. Nakuleta ba Tottenham. Sibaayo. Tebasasula. Yagula baaji. Nesibeba omutindo. Anti yagulira muna abatayina mutindo. Sabya timu binsobera. Mboma ye kitukubiza tuyina abalwadde bangi. N'omubuuza temuweze 11. Baweze. Ngabye musajja nge saka yakomyewo. Tanna yaka bulungi. Naye gajja kwaka mumanyi. Agumanyi omupiira. Weekend aji wagira byoche omupiira twadde twana kulwa okusatu aji twakuba sente. Eno wiki ekulamidde. Lwakuba eggulo bakukwanyudde. Kakati mbalo zikuba nakuba 3 mwezi. Kati nkwata PSG ne Barcelona na following day. Ngere tuoze. Kobbo totulaba. Mama aji. Omuyindi akuba. Barcelona Dr. Mukagolo. Kale bankube ngotebyemu. Ne yadde okuyeyereza. Wadde. Kati ze PSG Uganda nali namugoba oyo PSG era ngamba abantu. PSG oyo simusiba. Ne Wolves yengena mukuba. Ayinza okusumbuwa. Ebyo bimanyi otabuka ebyo byolaba nze nkuwulira. Walaba Brentford yabakola enjuki kyezabakola. Kyokka ne bitutebanga obudde buweddeyo. Naye kyatuteebya kochi yakyusa nnyo ttiimu ebadde emanyidde n'agitaataaganye wasemba. Osinga yabaleka baali bajja kugusa golo yaabwe ey'emu. Naye yakyusa ajjamu ono aleeta. Ne bange bamuwoniizeemu. Neza musolo okwangula ebikopo 4. Ne mwangula Champions League, Premier League, FA ne Carabao. Arsenal ina kutwala ebikopo 2. Sibimanyi ne kubine ejja kutwalako 2. Bakuyita aji beegumya. Etwala kebi. Aji kazibwe kapo beegumya. Arsenal ga yakola ki? Etwala 2. Arsenal. Mpozi Carabao ne FA. Ola ne Premier League Champions League. Byote mwete mubyagala ebate tutte. Nae. Ngo timocheka kumanyi ubwe buzibu. Wone timu endala. Wone timu endala ngo giye kumanyi. Ze timu ze mali manyi nene. Ze wali wamanyi? Ati nene. Tuli mu kyakuna. Tuli mu kyakuna. Ate jukira musuula. Muyiza no twisa. Ate nnola katadira aje. Muchitwala. Munzo tangwa Premier League. Maima ndi muchitwala wembadde ngamba. Ekirika kwangula tuso kwangula Premier League. Maima ndi mujja kuwangula ekyanti ate muli mu kiruwa. Nimmo basamba ekimo manyi singa muri ku tebo wagulu. Muwumula nnyo. Mama yatwogedde ko byaje. Niki ekibagano okuba wagulu nga musamba ki? Tetwali. Aji chichi. Temwamanya. Kaya kajazinzo okunyiza bagala kuleta smart coach, smart bawawa banange manyo beri ko kisirani. Kati bagenda kutandika obbakuba omayaba Zambia ono badde bamusiimye. Bagenda bakubyayo emipiira ng'esatu. Bali mukuleta musajja smart musajja ali training musajja kiri eyo banange bali mukireta. Ono ati bagenda mukola bati. Twagamba bamwataga mu contract. Kati afa kiba kitabakubya mwana ali mu kirasi. Ne mutakiika na Easy obbi. Zatenga ntegede nti byonna byenkoze tebasiimye. Kati mbakubye na muddiringano. Aji goba okoze erinnya lyo. Era senga kali kwa chance nga gye bawa Ateta manyu Arsenal mwawa Ateta chance myaka emeka season emeka mwamwa chance kali nono bamwe chance kali kano mwa chance kyabalina okukola kozi tumaze emyaka emeka nti twala kikopo Premier League 23 24 mwe mwakomadiye nammwe temuyingidde 10 jokka tuli myaka nga 13 manyi nti ffe bwe tutwala temwe mujja kuyisa mujjaffe
Premier tukatwa Premier League season yeno nejja. Eruwa. Season yeno tukatwa Premier League. Tuli mu gwakubiri. Teza ne olovuze ekyagala. Kati gwe buli amanyi buli asamba ayagala kikopo. Chikopo. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswe kigambo it is happening. Mwanya ku Shalom 256. Abasabsa bigamba agala nnyo mweyongedde. Twaweza ebitabo esatu genda. Jatukutte. Jakonye. Tambudde bulungi mpola mpola. Mwebale kutwagala akade kaseeko so that you get notified each and every time that we upload. Twane aji kaziwe kapo buli Monday. Yeba naye YouTube channel ya muganda wange gundi. Mu staff eri mulala. Mayindo awo muliza mu staff. Nange mulala ku mukutu. Mwe musaba tusinga ngako nenga kachali kange. Kanjogera birungi. YouTube channel ekoleti. Yato sekaji. Kakwire mu staff mukambe. Aje abuza. YouTube channel ekoleti. Amaina nange bebaga mu staff abingamba lwachokola omukutu ogwo. Tufunewe tukuwagirira. Ngabawo. Ekirungi waliwo yagikola ate nga mukwano gwo. Guno. Kamukwire ko assalamu alaikum Mustafa. Waalaikum salaam. Ayeba setata yakola da YouTube channel. Tulane aji kazibwe kapo tuli mu shooting abadde mbuuza wano. Nanga musajja nge Mustafa yakola YouTube channel ekole kya kwanze kamukuwe. Muslimu. Waalaikum salaam. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. YouTube channel yafe ekole etya. Mbuzi zona aseka busesi. Ati munne kati abasajja abo walaba. Ebyafaate babirogawe buzibu bayina. Dogo. Babiroga wallahi YouTube nagisaddakidde n'enkoko. Ne wachalasa ko ke soboro okwaka. Ati Shalom omugano lero tugenda kukola ku YouTube channel yange aba busy. Tayagala byoteeka wuwo. Akakati kubibi aba. Lwaba kukyaza akeera. Akeera kati yalabbi mungu yatufafu okugezesa kwa abasajja abo. Mama dogo. Tebagaliza ndoza bana batu baleka mu bwavu. Kati Mustafa YouTube channel eri ekyemiridde etya. Era yimiridde ku bigere munna. Naye ate mujiganya buli omu munnanga abeera busy. Kale tukola ku Shalom 256 okeera n'obanga yasuze ebweru. Naye ogambi bya Mustafa kati ndi busy. Naye katwabe encha. Mustafa tolimba abantu tuli kumpewo. Mustafa nze sebo njagala kuwa interview gwa abeera busy. Ibyo nabona munanga likola ekyense n'enseba amanyi. Omanyi Mustafa kyenva njogedde bwe ngamba ekola etya. Buli jempita yonna bangamba kapo lwaki tokola gikola YouTube channel yo. Agitota wana abasajja babiri. We amma webale nnyo abantu nkitegedde. Basi beteza abo kumushenyu ngawe bakama tibagala dozuwe kiwata n'ekimu. Mustafa chichicho fa baloga channel yo. Twagala teka. Si sayimo sikasuku bonna abayonsa y'omu. Baloko. Onaze kuli muntu. Obayana ulwa mikwano naye nga tebabeereka nabo. Webale kumpabula YouTube channel njirese. Akisuubula ebintu byo. Webale nnyo. Abo si bantu bajjana kubalonda mwita. Mustafa weraba. Aji munna Uganda mubi. Noma nti buli jetuyita. Bangamba wa nyina nenkebera nempandika kaziwe kapo. Toyina channel. Abasajja bakulyamu ssente kakati. Kyemvudde njagala abawuliriza. Balabe ku Mustafa yakola YouTube. Kubanga nemanya ka ne Mustafa babimugamba. Ninga kati kambuze ku mwami Mustafa ekole. Ero lyose n'omukubira. Kakati bannanga abawuliriza ndoze bigambo mubiwulidde. Temuddamu kungamba bintu ebyo. Togenda kola YouTube channel. Okiriza. Nzikiriza kati ya Mustafa mwajiroga. Nani kyakola kasukoko. Waliwo naberako amaanyi aji natinta. Bawuli kiramundi wa amaanyi. Tuli mu gw'omukaaga awo Shalom wano okolera channel wano Shalom. N'owuliriza. Nogamba abawabuzimba. Shalom njugala nze kati kasukoko nga tuvudde ku bya kamera kyali wange. Atimanyi okukwata position ffenna. Nampeekiza mpa abazikozeeko. Kwa kimwe mwenya yakanya Shalom osoko olindeko. Era ne bwe nakola namuga njagala kukola channel.
Nensoka nencho tandika. Kanenfuna omugagga nga alina channel. N'otandikira mu nini. Nangamba omugagga nga agala 30%. Nga yali uwakawe. Nga atudde. Nga alinga yazimba enju. Channel nga 217. Oba ye wawuli okuzimba YouTube channel ateekako ne sementi. Mbu yagula poloti. Kati ngambirira mu akasuka ngamba togula YouTube channel nga tomukolera. Ajja banga agikuwadde ogenda abona. Ngamba ntambi nga tuwandiika ndagaana tujja futiize 30% tugenda kukolanga nga tufuna YouTube channel byaswako yali jenvudde wa ntambi. Abantu batagala manya ntambi gyavudde. Anti waliwo omuntu agamba gyenvudde nga ne waava olengerawo. N'ogamba naye kati agenda tunyumiza ki ng'ava wali. Kati gyenvudde yeetaaga omuntu tolengera gy'ava tomanyiire. Waliwo omuntu n'ogamba yakasimbula wali mmulaba. Ntambi yampa gyenvudde we. Abantu baagaana okumulaba. Anti baali balengerawo. Nengezaako kati yo nennemera nengamba kasikuna ngamba laki oba okola tandika channel yo totya n'oggulawo zaali 26 December 2024 nalina akasaa 8 ku Boxing Day ndi mu ntebe bwenti nengamba naye lwaki ku YouTube kamalirire nengenda ku YouTube kuli nenjigulawo kasiku yali namba 2 mba subscriber abasubscribing ku channel eyo. Ayasoka ali mchala wange yasoko subscribe oyo walagira mulagire si ye tekwali kwagala ko wenza wakwata na simu ye asoka sabo maya abantu sebo olusi watu olina wotudde nakusaba ku simu yo ogenda okulanga yanyiza akali kati wekidya nange wekibera mu Baraka Star kusanga bako simu yangenda ku YouTube subscribe tuko yo bega iliro eyo lepo batukwatira ddala muntu atokyagadde nene chokola atochirira na chakati college mpola ajero jana niliumudde agambibwa okubanga yattibwa president Amin Dada tebakikaka solooza nze saagala kikkiriza kajja bakaseera yali musajja mulwanyizi wa ddembe bw'osoma ku byafaayo bye yali mulwanirizi wa ddembe nattibwa nga bwe bagamba so oba ekituufu kubanga bwe bagamba goyinza okukiza nti yali accident ffe tulaba kye baatugamba mbamuttabuse okufa battamutte gavumenti yaliko obudde bunega nti afiidde mu accident kati kikuwa kifaananyi nze kimpa kifaananyi nti buli gavumenti bwevaako tumanye ebibadde bigikwatako bweba ekyaliko tobimanya kubanga amazima tegavaayo kuba ne kwamini era accident yasigala etambula epaka lwe yavaako nga bagambanga accident bagamba kati okuttibwa ani akujja mu bamutabuzi ensi yali yeetegedde ensi yali emanya ekituufu naye atosobola kyogera mu budde obwo kyangamba Shalom mbeera mulamu wejjanjabe saba Katonda bamwegendereza Katonda akuwa obulamu naye nga naawe oteekamu obwegendereza manya bwe bayita mu nsiko erimu emisota batambula tebasaatuuka omanyi nti obwegendereza bukuyisa mu misota wadde weegiri omanyi nti ente ziriira mu nsiko buli kanaku omanyi nti ekaddiwa nga terumiddwako musota zimanyi bwe batambuliramu ente empita toba buli kutambula eti ng'efuuwa wali omanyi nti efuuwa muddo egoba biriwo kati Katonda siga nti ngezi naye Katonda yagikiwa ng'ekyokulwanyisa bw'eba erya egenda efuuwa kati ekiri eri we kiwulya nga kikola ki nga kyeyonga eri omuddo kati naffe embeera eno yonna eriwo olina okumanya bagitambulamu batya si kugyagala siga nti oli musanyufu nga bweri naye batambula batya nayo ate nabo bakitugambanga dda lwaba bo bakyogeranga mu mbeera ndala eduluka naye batuufu wuliriza wegendereze gavumenti eriko ogiwulirize gy'oyagala esange ng'oli mulamu
mwebale nnyo mwebale kantu ka kikulu gwongere eno gavumenti eriko mwebale nnyo gy'oyagala ekusange ng'okyali mulamu oli abakugambye nti wakyagigondera ejja kutta automatically kyabategeeza naye nga yennyini yakyogera naye nga tategedde oluusi nga naye tategedde kyayogera aba ategeeza nti bw'otagigondera kya kuttibwa ndabye owekitiibwa Charles Peter Mayiga avuddeyo nawe obubaka bwe n'avumirira ensangi zino ebyokutta okuwamba abantu ebimu ku byaviirako era ebyaliwo mu kaseera k'omugenzi Jani Lumu anti kyenkugambye nti ebikolobero bya gavumenti oba ebintu ebikoleddwa gavumenti ebaddeko babimanyi egenze n'ababimanyi obudde bwe baako tebabyogera kisiiri bati abantu gavumenti yonna ng'ekyaliko bakukoma ku kimu nate tunaakola ki balina amaanyi nakugamba wano waaliwo ko omulembe wano nga rediyo eri emu bagiyitanga Radio Uganda nga bannaffe abanunuzi nga bajja okujjako Obote naye nga tolina gy'owulira mawulire nga rediyo erina kuwana gavumenti eriko ng'abayeekera ne babeera basse balakisi nnamba eno rediyo erina okugamba nti abayeekera balumbye naye babazizzaayo nti agi badduse tussemu n'emirambo 200 naye nga be bakoze eki be bafudde gavumenti bafudde naye tekyagigaana genda olw'okuba yali eyogera bwetyo obulimba go olaba Salomo obulimba ne weerimba nti ndi mugagga era ensawo tezigenda mu ssente gwe ne bwe weerimba nti oli mugagga mu nsawo temuba ssente n'okakasa abagenze ebyo oba obyogera wano omala okuyingira akazigo ko n'ogaa naye obwavu obulumanze byo birimba nze okukola ki obwavu bunzita kati nkugambye waliwo omulembe ogwaliwo nga rediyo eri emu Radio Uganda ng'erina kutikuuti akadingidi gavumenti eriko nga by'olina okuwulira ebituufu bibeera ku rediyo ez'abanga Tanzania ne Kenya kati ffe ab'e Butambala eri twawulyanga nnyo rediyo z'e Tanzania mwayiga Oluswayiri tataata ate ffe twali bato ate nga okusanga ng'owuliriza rediyo y'e Tanzania oba ey'e Kenya nga musango ng'amagi gakutwala musango muloope wabadde rediyo gwe wagyegulira ku rediyo eyiyo okusanga ng'ogiwulira ate ey'e Kenya oba Tanzania gwali musango Obote ali Mukaama era bataata baziwulirizanga Mukaama ng'avaawo mu lujja n'ayingira ekisenge kwanza anampiga kati n'owulya ng'anyumyamu ne munno basakka eri emmangu bamuzeyitwaha waliwo we yagambidde nti adui omulabe naye nga bateebereza naye nga sebo babiwulirira mu nnimiro eri mu bimwanyi bamukiyita eri mabega wannaaka wa pipa rediyo nga yiyo kyebagulidde manda naye gavumenti yagenda kenya kyebagamba mbu Museveni yaleeta emirembe wakati mugiwulira kyeri yaleeta eddembe bagamba mirembe dembe lingi naye emirembe tewali kati eyo twakikkiriza eddembe weeri naye nga bolaba ebya Jenani Lumu kesa Katonda obeere mulamu kaseera tunaaba tuli awo gusaabusabi Katonda kirungi okyali mulenzi muto biyinza okukyuka maanyi amuliro ne gavaayo onagenda ku sete ne Jenkins oyo Jenkins tembalira anti mumanyidde mu mpale nnyimpi ayambala nnyo ebintu Jenkins aye kadde ava mu ddwaliro mulwadde era yambadde empale empanvu aye kadde alina waasoose kagubadde mukolo Jenkins n'abeera mu ssaati ey'ekijento n'empale empanvu nze mulaba mu t-shirt n'ekinuuki asuba ku mazzi kati n'abavubi bavubira mu nnyimpi
Kote bo babeera ddala mu mazzi mwennyini. Tebaba bweze ku mazzi, babeera mu mazzi mwennyini. Siba nti bagaliraanye buliraanye. Nange nsula ku mazzi. Amana wali ku mazzi wamma. Singa nange nzijira mu kintu se. Mushori kane aje yambale ku weekend okubamwe kwekino. Tante ezo zonna zikazi bichi simakala noga zindi kumpi. Ate mmala omwaka nenkwata ogwokubiri nga sigenzeeyo. Lwaki? Simanyi lwaki. Sina nnyo budde obuga nti ngeze kutuula ku bichi. N'abakulu olumba baayo naye sina budde obwo. Nze obudde bwange obusinga bwe mba nvudde waka nga byenkola ngenze nembimaliriza. Nja nnyo okubeerako ewali abantu be tutafaanaganya ntegeera. Nga tetufaanaganya ndowooza. Nemmanyi ensi bw'etambula. Nze okumanya ebintu ebimu ebisinga obungi. Nze situula wali bannenkana. Mpa nnyo obudde wali abantu ab'emyaka emirala n'entegeera gye munyooma. N'entegeera ensi osobola okubeera gy'oli nga tomanyi ensi bw'etambula. Ng'ogirabanga w'oli perspective. Kakati bw'ogenda mu bantu ab'embeera endala ogitegeera nnyo. Era abantu bangi nnyo kati ate n'abali eyekololo abali ebuziga ate bajja mufe bamanya bingi. Bali tebamanyi. Nange wenzikirira mu baana bano ababeera mu ghetto ntegeera bingi. Naye kiteeza bano ensi bagiraba bwe bati ate nze njiraba bwe. Ng'abandi babatuufu. Sakuba nti ezo galumidize musiibyako ezo. N'omusinga obutamanya bintu. Ife lwaki? Omuntu ng'ali mu galubindi ezo. Mbusimaye kubo nga fundemu wakati zikyawo bulungi. Ze soko okudda livansi ne muve mu gasoko olindemu zire emabega ofune wali ewagaza bagenda kukulubula. Lwaki? Tebamanyi. Tebalina kye bamanyi. Galubindi. Galubindi ttayi. Abagenda kukuuta. Aje walanyi bantu. Abagenda kukuuta tagayo. Oh my God. My God ngemoloka yange ojono. Kati okozesa akadde akatono. Gwoddako emabega. Nva namu ne mulagirira waayita ne muga kati jangu mpola. Yes. Ne tutakozesa budde bungi n'obwokuyita poliisi. Kati kyaki kiri mu ndowooza yo. Abantu bano etayi erumye. Ekkooti kweri. Simanya lwaggulu afunyiza ku mikono etayi agisizzaamu katono ekkooti agitadde mu mutto. Muvire mangu. Bafunyako wano we bati. Amateeka g'okuvuga gonna bakwataga mu driving school. Ne weetaaga okugyayo ku mutwe olabe ekiri emabega. Abeera mu kalabiro. Muganda wange. Byonna bye bakola. Ensi eyagalamu bye wasoma n'ebyokutetenkanya. Obwongo waliwo otuuka. Olowooza nti buli kimu baayiga kiyige. Nakati abasomye aji bamalamu abantu amaanyi. Abantu abasooka nibo olaba musajjawo. Nani? Honorable Yusuf Nsibambi. Ensi yamweganye. Ne Honorable Mpugadde ku Lwamukaaga ku CBS n'agamba nti ebintu biri bibiri. Yamubuuzizza okuteesa kwandibadde kulungi. Gye walaze baakuyise oba weetutte. Yadde mu studio naye. Yabaddemu na Council Nalukoola. Kwenda kuzomulaba akola zi interview ez'okumubwa ayogera nagenda n'abannuupu nagana n'abannuupu. Bebamubuuza baani tibakyama. Bakyama. Alimba. Kubanga beeganye bonna bannuupu kati abaswaze. Aji ojja challengingana omusajja. Abaswaze. Agenda aleta ebifaananyi. Okusinziira Council Yusuf Nsibambi obukaawu bwaliko ennaku zino. Takyalina kyayinza kuzibira. Kiki ekyamutuukako abannaye? Kiki ekyamutuuka kutwatuuka tutyawo? Ku bino ebyogende ewa Mwami Museveni. Nze mu ndowooza yange talina musango. Dembere. Naye ekibi kwe kwewa obuyinza otuteeseza nga tetumutumye. Ayinza obba alina be yatuula nabo nga baagala kuteesa. Leka tateeseza ffe bannansi. Tetunnamutuma yeeteeseze. Naye nga talina musango. Council simanyi talina musango. Olemererwa.
era ne honorable twamulidde wekitiibwa Mpuuga yagambye nti ku mulembe nga Kawanga Ssemwogerere omugenzi w'ekitiibwa ng'akyali mukulembeze wa DP ng'ate yesinga amaanyi ku ludda oluvuganya mbu waliwo abeesitula baali babiri oba basatu ne bagenda ne bamugamba tutendewaliddwa ebbanga etuwedde ku opposition tuzze kusiibula naye tebaamusibula ne bagamba tugenze kuteeseza tugenze ku byaffe nga ffe ne mwami Nsibambi alwanyeko kyalwanye naffe aboogera tuyinza obutakiweza kyalwanye naye atendewaliddwa naye aleke egamba nti ensi yamutumye yeetumye yasitusenga muntu talina musango naye omusango gw'ayina kubanga okumala yeetumye Kanso Nsibambi mukulembeze mu FDC n'ekibiina kyo ne kigamba tetunnayogerako naawe era yesimbire ku FDC ne jaje na mukulembeze mu parliament ye Nampala wababaka ba FDC mu parliament chief whip ye Nampala waabo naye ne bakama abo babakulu banno nabo ne batamanyako awo n'olowooza nti ate biine ebirala bye wategeeza ekituufu alabika baatendewaliddwa kya buntu kubanga ne mukulwana mulimu okuwanika kanyenze enkooye ne tuyinzaga nti mpanise lw'abali bonna yawanisenga ye mu lutalo mulimu okuwanika tolya nti nawanisa asudde ettawulo tosuula lw'abalala gwe ng'omuntu ne boogenze nabo yensobi yokka gye bakola kugamba nti tuteeseza ggwanga okweteeseza tekulina mutawaana nze ne bakeera nga baminisita sibalinaako buzibu oyo Honorable Kabusu Moses oyo Haji nagenda naye emaka ne munyonyi twatuula babiri bwe tuti twagenda tunyumya emboozi sajja mugezi nene yatendewaliddwa mubaka waawa Kyamuswa yokubizinga era yakyali Kyamuswa yiwo kubizinga ye kalangala sese ye kalangala wano side zo mu buvumu omwe naye we kalangala Kyamuswa ali kalangala mpaka waayo yatendewaliddwa era ng'abalala kyabuntu naye nze kyemba nenyamu kwe kutendewalirwa aye ne mugamba tuli mu kuteeseza nsi yatutumye teri yabatumye n'ogwo okujja bajja kumala kutulaga lukiiko mwe baatuula batuma kati Kanso Nsibambi w'Emawokota tubuuza ab'Emawokota kuba kwe tulina okutandikira mu kiise waabwe yayogera nabo mu lukiiko lwawa nti nja kuteesa ne mwami Museveni ku lwammwe kuba kye baamukola ab'Emawokota anti yakyali omubaka era nayiseewo nadde ngenda kuyimba erukaya ku Valentine watunyumizaako toyiye erimu ki era nakyamye ka music kakyalimu ne fani yeetaddeko nenfuna wuzu nengenda muzikiti nensaala ekyo Kanso Nsibambi wali Mungu akwongera ebbaraka tosiba toyi kubanga toyi ebyo ebiyigo biyamba ffe bayise siba b'Emawokota tebagenda woddi tosiba toyi Kanso nakyami nakomyewo n'ebitaala akyabiresewo nabirabye eka yabwe ebitaala by'oku kkubo nebuwama nebyabijjewo bamujooga nnyo ebyo byomuwagira abitwale bibye Saddaaka tulijaliya bagende bekoona ebigere jeba Saddaaka tebamulonze abijjewo aye bya bbeeyi nga nayo Saddaaka abijjewo atandika obisimbira abantu ku mizikiti waliwo emizikiti wane Makindi waliwo enzikiza nze nja gimulagira agende ng'abituwa waliwo ne kyaki ezaagala ebitaala nawasimba abantu bafune empeera abijjeyo bijjeeyo bajja kulooza nti obitutte bitunda totunda oli musajja mugagga genda ngo bisiibo biwa amasinzizo B'Emawokota basigale mu nzikiza abamu ku bakoye yali akyali mukwano gwo onye Bombala Kamunya onye agambye ngoyo opposition kuyadde ku NBS tuwali amuganye talina musango abantu bakoye ebintu bino si bantu ate bali bameka Latif Ssebaggala naye yasuddewo ttawulo ate bameka ate nga bamugoberera kati gwe Kawempe omanya abantu abaliyo
kati Latifu omubwa Latifu bwagenda kitegeeza abantu batono ate namugoberera banene teri agoberera era kyengamba ne President Museveni abantu bonna golabanga akyuse nakulimba mbu simampa ssente nakulamulira obuwumbi mbolokuba badde leader mukulembeze ng'akyusa akyuse yekka asobola n'obutali kuleetera mukazi we sikulimba abantu basigala abantu baba na nsonga nze natandika okuwagira opposition okulonda opposition mu 96 nalonda Dr. Kawanga Semogerere mu 96 gwe mulundi gwasooka okulonda nenziramu okuddamu okulonda nalondanga Besigye Dokita yo kakati nzuno kuona lebo Kyagulanyi kwotava kakati kyogamba sandikyuse n'abandikyuse eri nze nsigala ngoberera nsonga nze mbyofuzi sina gwe mpagira nsonga kwoli kaberewo na lebo Kyagulanyi kati neba ngamba nti nno kati minisita era ajja n'ensonga ezifaanagana ezange gwe ngenda naye ekyo abantu abamu bagira ne balowooza bagamba lwaki owagira bukyowagira towangula ne fulamu tetwalanga ku kikopo bukyanga abantu bagiwagira ebiseera ebisinga obungi naye bagiremeramu balina ensonga zaabwe za fulamu kiteri mu kyamunaana nakimu naye fulamu kale abantu kyebagamba nti wolovuzi tekyalina bawagizi bangi tetugenda na bugenzi na nanga bema nti batulekawo eddibu kikosaamu opposition okulanga abadde empaji Luwaga temuli mpaji Muhammad Munyago adde empaji Luwaga tuba tukuwadde buwi mukisa tukulembera tobeera mpaji time yo toyina mpaji yamu empaji eruwa empaji y'ekawempe South Baraka myoga mugwati gwa empaji y'ekawempe si yekka ajja wakanyiza empaji yaffe si yekawempe si wanalebo Munyagwa yekka abantu tebeetuuma ebitiibwa nti nze empaji y'egindi abantu ffena tulina akalulu akaaka tujjukira omukyala yagamba mudageti wetu Koboko ali luddawa bamukuba geeti bagimenya timakyali minisita akyali minisita naye asirika alinganga atakyali yafuna ssente nazi hotelo zazimbye takyatuwaayo obugambo buwoomu ne laavu iyo nenga tyapostinze ku Valentine minisita ye Anita Mongo Evelyn Anita Mongo ye speaker ne gafaanagana oli ye Anite Evelyn Anite yajja nno muwala muto tyatwadde ka Valentine shoot akuze luli abituwanga nga anti naawe ojja kukula obiveeko olunaku lwa Valentine nkulengere mu faamu ne mukazi nga mwambadde butusi nka tokyajjukira ogiwembanya koze olunaku lwabaagalana nga muli eri mutema ffene mwawa empeereza ogundi awo olusolobyo tugire ekikunji kino tusimbe kyoka tuliseko kati mukyali bato buto byekola bitono ati gwe laavu lakuba ate ogiyimbako naye gwe obonyebonye ne laavu emyaka gikyusa buli kintu nze bwe nayimba okuzzaayo emmundu ku ggomba abantu balowooza nti ndi mu bino simanya sikyaga bakazi buli emyaka gituuka waliwo kyoleka emyaka gikusuuza kyoyagala era bwe emyaka njankuwe mwami Salom emyaka gisuuza omuntu kyayagala bw'otakkiriza myaka kukusuuza kintu n'okiremerako olw'emyaka nga zo girimu kuga nti komaawo oswaliramu emyaka gikulesa kyoyagala ng'obadde okyagala naye olw'emyaka n'okita kwe bayita okuzzaayo emmundu ku ggombolola fena tumanye okuzza emmundu ku ggombolola kuva ku bakyala emyaka gikulesa ekintu ng'obadde okyagala n'ogamba olw'emyaka gyange aneekanesonye ku kasukaali akangi olw'obulamu ng'omanye ebifo mwe twagendanga manyi ebifo mwe twagendanga naye kati ogamba naye banansanga bati eyo naye nga wandyagadde kwe kuzza emmundu ku ggombolola noga ekyo nkiresa olw'emyaka nakati obuziwadde wati okularifayinga nga kintu ekyo nga tokyogerangako era nga ffe tuzamunyo gamba emmundu adda ku ggombolola bingi nnyo ng'okireka lwa myaka n'ogamba kyo nakireka nazaayo emmundu
muntu asuwe mujoza aguwanika kandi envudde ku tiimu eno n'oguwanika noga nakireka olafa abantu abakulu ekifo ngobadde wakunyumira ng'ogenda obugenzi osanga busanzi baanabo n'omanya kati wano watandise okumboola waliwo naate abakulu ate abaagalawo obwagazi waliwo obwana obuto osangawo n'omwana goza yadda n'ogamba naye wano watandise okumboola bwe babanga abaana bange bajja wano benzaala kati wano ntaddewo naye wakuba omulembe guno gye tugenze tudda abantu bakopye nnyo babintu by'abazungu ne baggwamu akantu k'obulombolombo bwaffe ng'abaddugavu osanga omuntu ng'ali mu swimming ipuulu emu ne muwala we kiba kiva ekyo aje omwana mukulu wa senior 4-6 ali ku university obuntu bwe bawugiramu nga nawe oyambadde ke bawugiramu ng'oyingidde amazzi kubamu akafaananyi omwana bw'afaanana bw'ofaanana muwuga bw'ovayo bweyanikako ku katebe wenna otumbidde ne bannamwe mulimba aje ekyo kya bulijjo n'omwana mwana muwala ye ne bwaba mulenzi nga muli ku swimming pool oyambadde akananga kakutipye kati katoka siwawuganya muzeyi wange aje muzeyi we abaako ekikyamu ate bw'aba omukyala ate kiba kisusse maama nga ali mu swimming costume kyoba abaana tebalina mirembe abazadde bakunamidde abaana emikisa gyonna olowooza abaana nga bali bubi osiba omukunamira kati owuga otya n'omwana wo omwana mukulu obwana bakuma okuwuga nabo nga buto ekyo mbadde sikimanyi olaba muwala wo bw'amala okukula tebamukuba omuyitira mulala omuyitira bassenga be bamukuba asooka mukuba ekiteteeni kyebikula nakunamira omwana onaakanamira taata omwana atuuse mu senior 4 senior 6 omwana omuwala tebamukuba pozi nnyina nga yamukubye kive ate ng'omwana bamugabogabe mutuule bulungi kitamuwajja ate kati gwe ng'otandikamu kuba ebitete byefungule oliko kikyamu era ffe abalina bannyinaffe ng'okuba bukubi ssimu omugambo waayi te olwandiise bana bawalabo oba bakubire ajje eyo omubonerezeemu abajja manya taata mukambwe bw'olaba by'otasobola ani aba alina omusango kubanga omuntu gwe bakuba mu bulumi mu kwekyusa tayinza kwekyusa nga yeegendereza bwe yeewugula okugulu bwakuwugula akunamira taata guba musango gwo naye nga n'abazadde abawuga n'abaana mulekerawo okunamira abaana omwana obeera yakunamirwa nga gwe kennyini antu yange gwe mmanyi tuwuga tugenda kati omwana we kati wamukubya tudde sinyafu ne tuwuga ffene tugenza okuwuga gwe kennyini nange kennyini ebya sirias n'omulengera ye mulengera mulaba booti nayiwa mu swimming costume bulungi nnyo muli baggwanga ki tuli baganda ngalabye General Muhoozi we yawandiise ku X yagambye muganda n'alanyaawo muzzukulu wa Katongole netubonyebonya abente buli avaayo wante mumuwe omutuba General Muhoozi tumufuule ow'omutuba aji wagala drone yakala ki mumuwe omutuba General Muhoozi ow'omutuba ow'omutuba Muhoozi Kayine Rugaba oyo abagumidde obulungi ow'omutuba Muhoozi Kayine Rugaba ekyo aji okoze kyaki namulabye alanya ssebo jeno ne taata we yeddira nte Katongole ne muzeeyi Museveni Katongole yeddira nte kale ate azirina muganda ku biva ku 0752602427 mufune eddagala abajjanjabisa butonja sangibwa Mmengo opposite Masengere aji twalowooza nti wetukula wabawo ebintu ebikyuka mu ndaba y'ebintu
ne waliyo abaganye okukkiriza nti waliwo omuntu we bayitako. Jo Bebe Cool yadde ku live Moses Sali. N'abaako bingi byayogeddeko era kuyayogeddeko kawulire kana akatambyo kawulire. Not at the same level with the president. No. He's at the same level with the Bebe Cools, the Chameleons. He's a musician. He will never stop being a musician. That's why now all the people in the opposition are suffering. They are suffering because they refuse to accept the truth that they are dealing with an artist. They are not dealing with a politician. They are not dealing with a presidential material. No, they were dealing with an artist who is directly competing with his fellow artists. That's why some of the fans, his musical fans, come up and say, Bebe Cool Kyagulanyi yamuleka. So it is a musical thing. Yamuleka. These are the same people who cannot ask this guy to reason politically or economically. But to them it is about Kyagulanyi yaleka Bobi Wine yaleka Bebe Cool. Bobi Wine yaleka Chameleon. So in a nutshell, ne Bobi nga jali ayagala kumakinga sure nti akakasa nti abonna baleka nenga ate kabaka yamukola mulina bwenti. Bebe Cool agamba oluzungu nduwulidde bulungi. Ompita wa kusaaga kwanga ye njogera yagamba Bebe Cool nti opposition kyebaba basafaringa bwe babona badiringa na artist na muyimbi tebadiringa na politician. Nze kyengamba muto wange Bebe Cool abamukulu ajo 44 you're 44 nze no 48 you're 48 yes era bakusin because for him is 50 something abamukulu kyengamba muto wange Bebe Cool mwegayirira bwegayirize omulimu guno gwina we gukutuusizza ogw'okuyimba guno omulimu gw'ekitone. Mulimu gwaffe ogw'ekitone leka gugutandika guvuma kulaga nti nno ba artist tetumanyi. Kubanga ebyo bw'obyogerawo tekitegeezaga nti ba artist tulina we tukoma okutegeera nti bw'ogenda mu bintu by'obukulembeze nga artist ojja birangeri ya bwa artist totegeera. Nze ndaba nga kyayogera teriiyo kintu kika ky'abantu n'ekimu kizaalibwa nga mmwe muli bakulembeze. Ne Mwami Museveni abakujja ne batandika okugamba nti ate gwe omulaalo olagawa kubanga buli muntu ajja buzzi buli muntu alina omulimu gwe. Abantu abamu balimi abamu basomesa abamu basawo Dr. Kefa kati leka kuddira mulimu gwaffe. Nze nkwegaya bwegayirize bambi kutumalamu kitiibwa n'abaana abadde okudda mu bigere eno gye tuva bambi abajja baggwemu amanyi balowooze nti bw'okola omulimu guno mb'olina wookoma okumanya. Kubanga Bebe Cool muto wange we musajja wa kitiibwa ate musajja mugagga ate muzadde na jjajja. Yes ye jjajja nange ndi jjajja n'owange yazaala naye tuleke kumala mu mulimu gwaffe. Abantu abo tuyinza obyogera nga tubyogeza ng'olwali muni awo ne batandika okulowooza nti ba artist tulina we tukoma okumanya munnaabo olaba yayogedde. Anti kafera byogera anti mudiddi musiru ddala yabajeregwa anti mudiddi naye ye nakiyimba n'akulaga nti tuli baddala. Tuleke kulowooza nti politician nti abeera omulimu gwa okubeera mbumulimu musome oba muzaalo baki. Abantu bava mu mirimu gyabwe emirala n'afuuka omukulembeze n'ajja mu buweereza obwo. Kyendaga muto wange naye tekiriyo nti waliwo omulimu ogwetongodde nti nno ba politician bajja kuvanga mu basomesa oba mu balimi oba mu balaalo oba mu baki. Gino mirimu buli buweereza. Ne kati yali mu kuvuma mulimu guno gwalimu ffenna mwe tuli mwe tufunye ke tufunyeyo akatini mwe tuweeredde abaana baffe. Bantu balowooze nti tulina we tukoma okumanya okutegeera kwaffe mbukukoma. Sinza kumugenda birala byonna yamanyi ndowooza yinza buli ndowooza ya muntu njiwa ekitiibwa niyo omulimu gwaffe alekerawo oguvuma. Era ne Mwami Mayinja yaguvumako ye namutuukirira butereevu ne mugamba muko Mayinja wakoze bubi kuba mukazi we ye Nakyeyune mukoddomi wange. Ne muga tuyinza gamba nti omuntu awangula abajaasi tuba basabye okuwa omuntu ate badongo kwegamba okulaga
okujerengula kyolimu sente mmekezi wewe omuntu okwejerega. Nkajjukidde akayimba kali mpati ya muzeeyi. Kati sente kizibakwadde mwejerege. Kubanze nyimanyi bulungi nti ku ntegeera ya bebe oyo muto wange eyo si endowooza ye. Bw'abanga alibo no ng'alibo omu ng'omuntu si ndowooza ye. Anti bwe kiri. Ati oyagala kiwoomya. No, si ndowooza ye. Ye yabadde ku live yayogedde. Ye yabyogedde. Atanya babimuwadde. Si ndowooza ye. Yennyini yabyewadde naye mu ye nga twogera mu buntu naye akimanyi teyo si ye ndowooza ye. Kati nze nja mubuuza wano mu kamera muto wange Bebe Cool. Omuntu bw'ayingira ekisabu abeera nga Katonda yamuwa ekitone ky'okuyimba, eba eky'okuzannya firimu, eba ekyakatemba, oba ekya comedian. Taata ng'amagezi gafuumuka alina waakoma okumanya kyokka kyabajja atunnyonnyola. Kyaba atunnyonnyola abaana baffe babiveemu. Omuntu ng'akola bino MDD bimumalamu okutegeera kwe nabanga alina waakoma okutegeera nga tasobola kuba mukulembeze babiveemu. Ekyokubiri ambuulire mulimu ki ogulina okuvaamu abakulembeze. Kwaje mbayimbi taagala abaana baffe bagutandike nga bukyali. Oba kulunda tubagulire ente. Ate bwabeera nga yakatandika okubuulira n'ogula ente 5. Agenda oweza emyaka 3 nga talina ekiraalo ng'awe yeesimbawo. Ng'agamba laba akuzizza ente ezo kuba kati awo mugezi. Kyaba atubuulira muto wange. Naye nze ekinnumamu byonna ebyabwe tebyandiikutteko. Naye kuddiya mulimu guno kugufuula nti gw'abantu batamanyi abalina bwe bakoma okutegeera. Anti mmwe abatirira kubanga lwaki buli abalumba mmwe abadonga bali mu ndongo akozesa ekyo. Ajimbala Kamunyago amulaba kuba asima kuba ntongo oli kuba gita. Lwaki babalumbisa nnyo kwekyo. Anti kakati bennyini be babyogera wakati olwo Ajimbala Kanda bamusobyaki okudda mu kuvuma omulimu gwaffe nga n'oli ali mu guvuma agulimu. Ng'ataagufunyeemu Bebe afunye mu ndongo. Agifunyeemu. Ne byayina byatafunye mu ndongo bivudde mu ndongo. Kubanga byonna byafunye nga si bya ndongo. Okumanya abijje mu ndongo. Abakuba musomesa tebandi mulengedde. Byonna bifunye mu lukoba. Kaya toyinza kuddiya mulimu ogwo gwe kugulaga nti okugukola kitegeeza butategeera. Mbu bali abataagukola bagezi nnyo. Nedda. Awo muto wange sikanya naye mu ekyo. Yo topic tujive nako. Oli haja buli mukukulu oli passionate about your job. Abantu bafunye emirimu mu misalomo, ate bafunye emirimu gyabwe. Neze kino kyondaba ekitono. Kyenfaanana ndongo eyo nze sina kyenjeevuma yadde ekitono n'ekimu. Ate nga Bebe gyali saatuukayo. Ne sijeevumamu yadde akatini. Abantu balimye kulima ne kubasala. Abantu basoma obusomesa abamu ne bubasala abamu ne bafunamu. Abantu basuubudde obusuubuzi abamu ne bafuna abamu ne bugugaana. Naye nze buli kyondaba kino ndongo yange. Ate n'abantu bajja kuddayo ku social media balowooze anti kaakati haji nga tetuulya abantu balowooza mbu okubeera ng'oli mugagga muno olina obaamu n'enjegere kuno nga wawummula okutu. Okubyama bulingi bulingi. Haji n'okube bulingi n'olisaako waliwo nanyoka kiri kikya. Waterako bulingi haji. Kubanga mu nsi buli muntu kyayandiyayanidde mu nsi. Kwejjanjaba kuweerera abaana bo. Kuba bulungi. Kuba bulungi. Atogala kusabiriza ngo nakyo oyagala. Mungu abadde akyanyambi. Oyina balooya bo. Nze wakati digulinzi we. Ennaku zino balooya beegendereze ebintu bya looya kati byatabuse. Ofuuka looya n'ofuuka. Abaana baddanako kola ki? Tutabira live ya Bebe Cool. Balooya basibaluwira iti. Abaana batanza na social media. Beba muwabira. Nedda se bamuwabira. Kati ani looya ki? Ajiruira ekyo omanyi. Natandika omumanya nga bamusibye ne ngendako ku page ye. Ne nalisi. Nokeberako.
yamusabira aveeyo amusula misango nga nejaffe kyendowooza nti yamusiba ebbanga eryo lyabeddeyo bwe kuba kuboneza okujo ng'oyagala bulamu bwe mba ndabanga aboneredde kujjako bantu baagala bingi waliwo omuntu agamba nti njagala mumusaanye waafe naye kuba kumbonereza mukimala aboneredde ekyatugenda mu sawumu yes omwana musiraamu kavidi ako nakakuweereza ye kali wano sirina vidiyo nze giziyani tugenda mu kisiibo kyoyogedde ekyo ekyokusiiba owulye ka vidiyo kano ekisiibo bwoba okigendamu okusonyiwa kulungi kankazeeyo simanyi tugenda mu kisiibo musiraamu munnange yali tandaba nti ndi musiraamu ye bwe singa sibadde musiraamu yalivumye mu katuliki ye luzira teri basiraamu luzira ng'ejjudde abasiraamu mu kisiibo yeye anti kati ati bimbuzaabuzi nakati gwadde ogamba bwe mbadde njogerako ne Baati aŋŋambye nti bebe yamusonyiwa yakita eno live yabadde yajjo kati kiza gundi annimbye bange nti mwami bebe ne mukyala Zoena bawe muwala bamusonyiwa ate wano ndaba mpulidde ate mpuliza kirala n'amaze kyeŋŋamba mwami bebe bino tusobola twogeramu boogeze bibadde awo oli musiraamu ne mukyala Zoena musiraamu oyo muwala mukimuwe ng'ekirabo kya Ramadhan mumute agyogedde bulungi musibe bulungi ekisiibo kyamu kantu awo kankutte no oyo omuwala tali mu liigi ya bebe tali mu liigi ya Zoena toyinza ga nti nwanagana naye bw'oba omubonerezaamu kimuwe ng'ekirabo kya Ramadhan ateebwe osibe bulungi ekisiibo kyo kyemmanyi kyeyogedde bajja muta ekyo kyoyogedde ekyo amuleke mamusonyiwe nze nange bye yayogeranga tebyansanyusanga nze nkubuulya ezibu ekiri mu bantu aboogera ku mitimbagano abasinga baana bato abamu emitimbagano gino baginoonyako mannya ekitali mufe abamu nze bwe mbadde njogera ku mwami Bebekulu ku kyeyogedde nga sikkanyiza nakyo nga babadde mbwe nti lwaki avuma omulimu mwafunye tekitegeeza muvume bw'aba yawadde endowooza ye nange empa ndowooza yange mu mbeera yo buli muntu nga wamu n'ekitiibwa tulina kutambulira awo naye abantu abamu balowooza nti gw'otakkaanya naye oyina omuvuma oyina omuweemula oyina omuweebula kikyamu bw'aba alowoozezza bw'ati endowooza esooka ogiwa ekitiibwa omale omugaye nti nze mbadde ndowooza kyandibadde bwekiti kitegeeza tebasobola na kuteesa mubika eyo tubeerayo omuntu n'aleeta endowooza nga si ntuufu naye tekitegeeza nti nno oba taatawo muto oba ssengawo mba omuvume gwe leeta eyiyo omugaye nti mbadde nze ndowooza twandikoze bweti ne kiba bwekiti ogeba nga mukwataganya naye bw'otandikira mu kumuvuma olw'endowooza ye temusobola kukkaanya kuba obanza omujja kaba anyiize ali mu opposition ya Uganda biralamu etya bwe tukkaanya ffenna ŋŋenda kukuvuma ŋŋenda kukuwaanyiza eyo si opposition abantu ali mu opposition baani ekikuzumu kyammwe kyogamba abavumi basinga mu opposition leeta akapapula eno tuteekayo emu n'oneemu omu tulabe abavumi basingawo lwaki muwayiriza opposition nkulage basita nga tali mu opposition naye nga bavumi basita abeegombwa abaana bano be beegomba bonna bali eri mu gavumenti nga bw'ogamba nti oyagala kubanga ani omanyi abantu bwe baali bavumirira enjaga okuva mu myaka giri egy'emabega ng'omwana bw'omugamba nti tonywa biragalalagala ng'akubuuza osinga gundi gwe wenkana gundi okuba obulungi ng'omupowa ng'alinga akuwangudde mu butamanya kati n'abaana bano abavuma abato gwe boyita opposition bw'ojja omuwabule ng'akubuuza osinga gundi okuvuma takufunyemu emmotoka gy'olina yenkana eya gundi alina n'obukuumi kakati olwaki owayiza opposition nti yeevuma abapromotinga abavumi bali eri muntu bw'avuma mu musibe busibi temumuwaana buwanyi na kumuwaayo ku ssente agende mu mateeka abamama balina okweyambula n'okunama kati kyenkugambye nti leka kuwaayiriza opposition
mujje mutuule ngeno muteekayo omu eno omu tulaba naawangula oludda oluvuganya n'oluli mu gavumenti baana basinga abavumi abalungi abali ku mutindo opposition yena abantu abavuma ngani waliwo nyo kisa kya Gundi okyo ayo ate opposition wakafume ngamba government yina abavuma kyenkugambye nti opposition baapukaming mu kuvuma buli sita taliiwo basita nga bola tiimu za Spain bezamalangawo abantu eno mu Bungereza bonna nga bali Madrid kakati bwekiri n'olukulengera ng'ogenda eri omusaala munene ate eno bakolera bwereere yone musajja oyo ngaabuze yagamba Bobi Wine yaweza milioni mantemeka ensingo mwamuvaako Majambele yaga Bobi Wine yaweza milioni y'obulu nawe oleeta ebintu byakabampaana ebyo ebintu ebiriyo yakuga tajja kulinnya Lubaga ndokuba ngaali wali mu kisaawe wankulukuku ngaali wali Namuŋŋoona kati ebintu byakabampaana ebintu nno kale njankuddiremu ekintu kiri kimu kino nkyogera ntegeera bulungi nnyo katulina mu kamera bulungi Bobi Wine oyo kasinga ku agi principle abonna abamuvuma abali mu gavumenti nakeera nakubira mwami Museveni essimu oba n'atumayo omuntu n'amugamba njagala kukwegattako naye bano wammanga sibasanga emirimu gy'abantu 10 kifa 10 batono kakati bayogera biki batono oyo abate yakuzitowako n'agamba bano besisangayo ono bonna kakati oyo bamwepankako obeera okyayo kyatunka n'oyo Bobi Wine wanjawulo nakenaga ngenda kukwegattako nzikiriza nga olaba mwami Nsirambi we yagenze ono simwagala mu kabineti enga lukiiko kuteesa abeteetaagwayo omuwendo gwe guno ndayira nga nti Allah abasinga abagoba kakati katonda yeno osanga omuntu ng'ali kuli avuma we mudde kati gwaji ffe tukira bulala ne waliyo yagamba Bobi Wine tali kulevu y'abannabyabufuzi kuvanya president bannabyabufuzi be baki abateeketeeke for example okuteekateeka ki babagulumiinze kuva mu nkoba za mbogo UID DP ekizibu ky'abantu omuntu bw'obeera naye ebbanga ddene mu mutima osobola okulowooza obutamuwanika kyovola nga kababeere bakyala ebiseera ebisinga bbaye bwagaggawala baawukana kababeere bakyala bbaye bwagaggawala baawukana manyi babalina kwenywezaawo anti yo omukazi asigala alaba Salome oli ate nawe ng'oyagalamu akokuba omusajja omugagga ow'ekitiibwa kakana nga mulemaganye yakyalaba oli kiyenje batandika n'okukubuza essaawa 3 odde otya ekiro essaawa 3 n'ataba nti ekyakkomyangawo omutwalo gw'ofunye gwe mujja okutandikirako enkya kati sente zajja bakuyita mu miitingi z'embaga miitingi z'ekiro okomawo essaawa 5-6 muli mu jimu enyo kamiti gagaya maaso luli wali tolina busobozi kati wabukola ki ate buli okoma bakuvumira ekyo odde ekiro ataakulaba nga twebikka essuuka n'okuwa okulangirwa nogana naye okulangirwa naye kususse wano kanfuna atammanyi ekyo bala abasajja baasa abakyala abalala atamumanyi yes kati na bino ebintu obuntu bwalwa ennyo n'omuntu amulabiramu eri enkola ekirungi kati ne mwami Bebekulu musajja mugagga ajja kulabawo abatandika omuweeyinga omuwewula ajja banyiigira kuba musajja mugagga ddala ajja kutandika obbanyiigira ng'oli alaba Bebe gw'ataaseetula kombe Bebe yazitowa kati mubede oyina kubana omuntu yenna gwe yagala mutambule bulungi ekiti watuuka woba omulabira ajikakulwako ngwagala mutambule bulungi n'omuntu levo kwabaali kwoba omulabira gwe tomuleka erimba ogamba ono Saloomu tana kyangamba naawe oyo muje twasoma naye oyo lero waliwo omwana ampeeza message twasoma naye kwali haka aho ematugga anga ye boy ojjukire bakutuuza makkati g'abaala n'okaaba wali fala ngo munno omweza message eyo ku makya abantu bwe bati abantu addira muli wano wayiseewo emyaka 2 gwabadde naye afunye obwa minisita
ngambufunye ogezanga mwami Balamu abadde mbidongo nga promoter akedda afunye obwaki wa minister mumukutte boge office z'abantu abali mu biti bwe bitu bw'aba agenze ku office ye wawo wosookera akusuubira webale nnyo kangende mule kwa point tojja buzikulumu ng'okogona owaayo gwe Saloomu mwoli kakati okuba kumanyiira wakubadde mumanyiganye naye si tekimanyi abantu agaba era bambanyiiga ewagundi sikyaddayo sebo manyi nti bogende bamala kuwandiisa bupapula kakati ng'alinga atamanyi lindako ye yennyini agambe bano abaana nti ono bwajjanga mumuleetanga buleesi ye kive mu ye agamba oli ali ku reception nti ono bw'abanga azze tomutawanyanga muleete buki jangu ombuulye bubuulizi nti azze niteweewa bitiibwa yayambuka nantuuzaawo wansi so nange natudde nga abalala sente zikyusa abantu nkugambye nti omuntu ne bw'obanga obeera naye levo kwatuuka kuba omutambuliza kuba omulabira bw'otu omulabire ko mugenda kwawukana tekayemba kalifa ku kyendi kati naye abantu tebaseetula abantu tugamba musawo mu kubanga bw'otuuka n'ogamba nti ono abiraba ngeri ya kidongo okwesimbawo babadde ba presidential candidate 8 n'akwata kyakubiri abalwasi tebakikutte ate nga waliwo abadde esimbye enfunda nga 3 nga jene mugisha muntu kwabaddeko mwami Munyagwa nga lawyer anti yes lawyer Munyagwa lawyer kwabaddeko mwami Mabirizi oba oye ali mu kitiiki simanyi nga kuliko ono mwami Webugisu Nandala Mafabi economics musajja mugagga ataludde mu by'obukulembeze obulwe yafunye bwebwo 1% katwenza kudya muntu yafunye $2,700,000 n'ogamba mbu ekizibu anti mudongo abebe kuli yakoze mu ensobi nedda kati baalwa bonna akyamulabira teyamuseetula kyeŋŋambye nti nebbebe omulaba awo waali musajja mugagga naye bw'anaata abantu bajja kutandika omulabe waali yajja kufunamu okubakyawa omuntu aba takkiririza mu kyokoleredde Katonda kyakufuusizza ye kakati mwami Bobi Wine yasimbayo ebisanja bimeka 2 ndowooza ebyobufuzi bwe biba biwanvuye nnyo biri myaka nga 7-8 kuva 2018 ndiye emyaka kuba 2018 ekyaddondo gye myaka 8 mwami Museveni bamuvuganyiriza emyaka nga ng'oggyeko tayakafugaana kale nga 3 okumuvuganya okutuufu kakati giri emyaka omudongo yabalemesa okujjako mwami Museveni omudongo yaliwo kati awo kiboogera ki kubanga singa basooka ne bamuggyako nga kuguna ate omudongo alemedde omujjawo nga naye nga kululi lwataaliwo bamuggyakokko etwandige nti kuluna abalemeseza luli abasajja bamutwala kati muto wange bebe kyategeeza mwami Museveni bamuvuganyizza abasirikale badokita balooya abaki lwaki bo taboogerako nze nno ekyannumye ku muto wange mu bulimu gwaffe ate nga agufunyeemu gumuleze aguwa ekitiibwa kale oba balina obutakkaanya ne Bobi yalekemuwa kitiibwa guno omulimu ogumuleze aguwa ekitiibwa si kivumo si kivumo twenza gamba mbu obeera mulimu gw'endongo olina wookoma okumanya kibi aba siina kasimu kenze nali nja kwogerako naye bebe ng'omuntu nga mukulu munnange mu myaka kati mukambwe nze njirina kojja wange oyo sali kati mukambwe bannange mugende mutwale engatto kwa disinyekako yabooze engatto bazikima bali awo kyekyaliwa gya road bakunamba esimu eziya share bus naye genda akusomereddwa mpolampola ebooza ngatto era obonya ngatto tozoozanga kyuma kyekyoza tuzikimenga buliwo ozimpeereze nga bazikime
bazikumye bazooza bwe zibanga sole yakutuka engatte ekunyiga engatte ekwokya wagulangazi bakendeza n'enkondo beba adisnik ashaya basi musomi wa dua genda akuyambe she tugenda mu kusiiba ennaku 2 okuva kati bwe bakati bwotuwa tugenda mu kisiibo tuyinza okusiiba ku Lwokubiri oba Olwokusatu biidhinillah okweyisa obulungi okusonyiwa badde batukoze obubi mu mutima ddala ng'omusonyiyidde ddala ku mutima obuteekoze tunyasonyiwa mu kisiibo yes osonyiwa ate oba osiiba bikinga ekintu ekkonda likuli kuno tugenze kwenenya nakuwanjagira mu ng'osonyiwa buli eyankola ekyo tusonyiwa batukola obubi okusaddaaka okuliisa bannaffe abatasobola naye nga mu kisiibo kino nga abasiraamu tufuuke ekyokulabirako eri enzikiriza zonna nti abasiraamu mu kisiibo tweyisizza bulungi basabira ekisiibo ekirungi alhamdulillah tetugala sukka nga kola twane aji kazibwe kapo mubitegedde bulungi abagenda okusiiba Allah aso musibe bulungi natabadde kusiiba Allah akusaasire nakyo nalabye waliwo kyali wange abadde bagamba muri bya Valentine ye kyakoze n'akola nnika ani kyali wange tukola nayo kalungi nze nalabye yono Bulakasuga najirabye yamwanyi nazo twade ku live nabye propose naje kutane live nadde ko hange sanyo eri kutta ngande wazinyama zino njanju kanyo ngachali bange bawangula I feel happy when my friends are winning man please sanyu ngana bachali wange kana yo Black Sugar bam propose ya ani yakoze nikati ocha muvubuka yagambye omwana siga kwa bimuli nyeche nakuona akikkiriza omwana akaba nokaba bambi namuwanika nenganze kyekyo kinabye ekyasinze mu Valentine zonna ekyasinze ekyo kutukuza kubulya Allah era kati Allah tabalina akubuzibu buli babe yabona mpeera ze bayola kibajo kyagamba mu Katonda agala nnyo abeegatta teyalimba ekyo kiri mu Qur'an bituufu kasembeera nga muli mu bufumbo obuli mu mateeka obwalaali bembeera mu kikolwa ekyo mpeera ze muyola tuno nayombesa bajjo nga manyi bajjali kati ne mga bajjo olimba wandimaze kusibuuza basheeka mpeera zo oboyola pitirivu Anifa akizibwa osibirako Peter aba Peter akizibwa osibirako Nisha nedda laavu muntu asiba amaze kutola sahada tebabuuka bubuuse empaji ate empaji ezisooka tonna zimala oli munda esooka yashali atoke ne kundala kajerezo osereka mu bbange watali kintu watali teri byakusibirako biki ebyo ekyo kukyamuukirira ekisiibo kikwata ku muntu yennyini yeesiibira so tugenda maleni singa abagagga tebagulayo omuntu omwavu yavu n'asiiba ku lulwe kati ali tugatambula ennaku 3 nga teri kintu kyonna tusuulemu ne sitati 36 kintu ki kyoyogera hanze mukyala wange musiraamu kyokka siri musiraamu katukusabire ozimaleko nga lwaki zimalako ayina zuuka asabire kyano ayina zuuka asaale tanava kutahaji kyekibanga kawala kange ke kajja okuba mu kisiibo nga gweno weeyagala ngoyaga kuyimukawo ati kyoyogedde sitegedde kakazi kano kayinza oba kali eri bambi kawanjaga eyo nga amasavu gatutta olyayo kantu notafalusazi nolaba nga otuukirako eka waddire waka era nga kalekaleko bonnange katubeerekereze musule bulungi mubeere bulungi mweraba